kabooga atenga ko bwacha kumacha nekatulimba mbomutemu yakagambe soko omaneno okufuka omutemu agamba omala okukola susu ate n'ayitawo nga baawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba kigamba kalike mandwa bwetaba mandwa kyekyakasanga mu kisenge analeetinga abooga mukiraba eri ku siini tena kyabadde abamagezi ne bakagamba naye ddala tomanyi mulago emergency na siini tobyawula nekaddayo mugeyena kakyasirise kajja kujjayo omutwe emizimu givaayo musizo totawaana kulinda reply ye obwo obusonga butono nnyo mbumalanga kubanga Honorable Betty Nambooze we luba lutabaalo oyo Field Marshal tasitukira lutalo lwa nzige mbwenzige zazinzeeko egundi Field Marshal agende nedda obwo obusonga bubeera bw'abakapiteeni n'olwekyo obwo obadde olowooza nti Honorable Betty Nambooze agenda kukwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule ekyo kikafuuwe Honorable Betty Nambooze si Yesu omanyi Yesu yazuukiza abafu mu byafaayo Yesu yekka ye yazuukiza omufu bwe yagenda ewa Yayiro n'azuukiza muwala we yali amaze okufa Yesu ye yazuukiza Lazaalo kakati Honorable Betty Nambooze talina maanyi nga ga Yesu kubanga essaawa eno buli kyokola onoonya kuzuukira onoonya kudda ngulu wagwa naye oganye okukkiriza nti wagwa kakati onoonya abantu abalina amasannyalaze oleese kasoketiko otaapingeko osobole okudda engulu naye nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu biro nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu tayimu yo bweggwako laazima obeera tokyalina kyogoba Bujjingo kkiriza nti tayimu yo yaggwako ne bw'onaawalampa Katonda yennyini ne bw'onaawalampa tosobola kudda ngulu erinnya lyo bwe libeera lugoye lwagwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka olugoye olweru we lugwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka ne bw'oyozesa jjiiki akyasinza okuggyamu amabala wallahi ya Mungu oba tokyayinza kulunyiriza kakati bw'oba olowooza nti Nambooze agenda kukwanikula Nambooze ali ku nsonga za ggwanga Nambooze ali ku nsonga ssemasonga ey'okuggyako Museveni tali ku nsonga y'omufere era omutigumbuzi eyatta driver we omukuumi we omukadde w'ekkanisa era owa SFC Bujjingo kati owulira otya munnange esintu saayiika luli wayinanga abagobereza ab'omuwendo ennyo wayinanga abagobereza ab'ensi ennyo ng'osanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa ennyo ng'ataddeko reediyo awuliriza Bujjingo kubanga bye wali osomesa mu budde obwo byali bitegeerekeka nti bitambulira mu bulamu bwe tutambuliramu ebigambo bwe byali biwa essuubi mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujjingo Katonda yali yakuwa amafuta mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujjingo Katonda yali yakuwundira akalimi mba neekoza bwe sikkiriza nti ebigambo byo byalina omuntu gwe bisobola okutaasa akutta omuguwa eyeetuga naye kkiriza nti nga Katonda bwe yali yakuwa amafuta wagakozesa bubi amafuta wagakozesa kwokya Uganda n'agakuggyako nga tonnasaanyaawo Uganda kakati ne bw'onaawa nti otufuta otya ne bw'onoovuma abantu obwenkaniddewa wallahi Bujjingo tokyasobola kudda ngulu y'ensonga lwaki tokyasobola na kutambuza kamera nga muli awo mu mmisa ogiteekeko emmanga mu katooga abantu basenguse ekkanisa yo abantu Bujjingo bakubuuse Bujjingo abantu bakuvuddemu Bujjingo abantu bakugwamu laba nno oli agenda okubuuza nti ate bano abaliwa bo tubayita baki nedda n'abantu ababiri babeera bantu n'abantu 1000 babeera bantu naye bano abatono be yasigazaawo beba ab'ebizibu ebingi ate ab'ebikolobera ennyo omanyi mugamba nti abasamize babi naye omusamize tawonya mbunatta omwana wa mujja wange oyo takuwonya omusamizawo takuwonya naloga mujja wange omusamizawo takuwonya nakola bwenti omusamizawo takuwonya natta mukwano gwange nga tuli mu bizinensi nenziba ebyobugagga omusamizawo takuwonya kakati abo booli nabo be bakolobeza abanene ennyo nga ne masabo baalemerirwa tebalina ssuubi wala ne beewogomako
naye abantu ab'ensa bonna abantu abalimu omuzinzi bonna ekkanisa yo baagisenguka. Kaakati oyagala okuddira obuvunaanyizibwa bw'okugwako obutikka abantu abalala ne weerabira ekintu kimu Bujjingo nti gwe olulimi lwo lwe lwakutonda oba lwe lwakufuula ky'oli kyokka ate olulimi lwo n'ebikolwa byo bye bikwesaanyirizaawo. Akakatuuti kasobola okutonda omuntu, kasobola okuzimba omuntu. Nga bwe wagambako mukyala wo olulala Teddy Naluswe nti muŋŋendeko mpola nja basabulira omwezi mulamba kubanga nze nnina akatuuti. Akakatuuti ke kamu akakutonda ke kakusaanyizaawo kubanga okakozesa bubi. Nze nno nandirowoozezza nti ng'omuntu alimu amagezi waalirinzeeko kino ekyosi ne kiyita kubanga buli kyokola essaawa eno oyongera kuteeka munyale mu ggwa aligenda kukusiibwa. Ne bagambako gye buvuddeko ndi eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala nti singa omanya nti oyo kyezza kya buvunaanyizibwa n'osooka obulamu. Naye olw'okuba ggwe oyagala okwetwalanga mulungi omu bankubya amasasi alaba eki nina ebiwundu mu mugongo odiddewo ku katuuti golowooza abantu b'amasasi tetubamanyi. Akatuuti kennyini ako ke kali mu kukusaanyaawo sinze sooli kubanze bwe nsijja ne nkwogerako nsinziira ku bye wayogeredde katuuti awo. Yensonga lwaki nsooka kuteekawo referensiyo ey'ebigambo bye wayogedde ne nzija nkwanikula tawa ne bagaa henno wano yeeka ayogedde wano ayogedde ne bongera osenguka ekkanisa kitegeeza yeggwe ayina ekisa ekiri mu kukusaanyaawo. Yeggwe weeyambazza akaguwa akali mu kukusaanyaawo era yeggwe kizibu kyo tewali kizibu kyo kuffe temuliimu kizibu kyo kuffe tewaliiwo akusuula yeggwe kizibu kyo ate era yeggwe ali mu kwesuula n'okwesaanya. Kati bwe wabadde awo n'ogamba nti kankubire mu Nambooze enkyungwa muganda wange ogenda kunyiigira ensi ogimalewo. Togenda kunyiigira Nambooze yekka bw'oba waakunyiiga ogenda kunyiigira ensi ogimalewo kubanga ekyo ekiroozi tekyali kya Nambooze yekka si kyange nzekka wabula kya bannayuganda bonna. N'olwekyo oba olowooza nti mu Nambooze mwe muli obulamu nga Yesu wamuvaako nga Yesu temukyali bulamu bwo kikafuuwe kubanga essaawa eno waali badde weegayirira Yesu waali badde oli mu kusiiba na kumutegeeza nti mboneredde nyambaze ekisa kyo kye wali wannyambulula. Naye gwe comeback oginoonyereza mu bantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo tebagaba comeback. Oba osanga abala basobola okugigaba naye Nambooze owa Nuupu olowooze nti asobola okukuwa comeback nga Ttongwa wendi wano nakuumye bulungi wankaki era golooza nti Nambooze agenda kukwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule lukoye paka lwonadde engulu kikafuuwe Bujjingo. Nambooze ali bize nnyo na Lebobeti. Nambooze ali bize nnyo ali ku nsonga za ggwanga si zammwe abatemu. Okitegedde ekintu ekyo? Nambooze ali ku nsonga za ggwanga tali kuziza omutemu. Yabange nneerera ejja kuno nakuli oli wa Nuupu kadi eri namba mmeka anti abannuupu bavuma abannuupu baweebuula abantu abannuupu bakkakkanya abantu. Nange kwe kubuuza goli wa Nuupu anti abannuupu bavuma. Nuupu kasomero akatendeka abavumi nga situkulabangako mu kiraasi ng'ozze okusoma ebivumo naye maama okasuka. Kakati nze mu vidiyo eno gye nkoze owuliddemu ku kigambo ekikuvuma mwaba reasoning out gwe mutwala nti muvumi naye ate gwe mu bigambo byo mpuliddemu ku bigambo ebivuma. Owaaye gwe mutambuze oli wa Nuupu lwaki nkuyise mutambuze kubanga oli muzibuzi waneewaffe si wammwe mutambuze oli wa National Unity Platform kubanga ekibiina kyaffe mwakitongoza nti mwe muli akabinja k'abavumi ayagala okufuna ebivumo ebipya genda mu Nuupu. Naye muganda wange ofubutuka bakisiraga w'ebivumo. Bujjingo oyina ebivumo kyokka nga tetukulabangako mu ssomero erisomesa ebivumo mu National Unity Platform. Oli wa Nuupu kadi ye ya Nuupu eri namba mmeka? Olabba aba Nuupu tebakkirizibwa kwemulugunya bye batakkiriziganyizza na bigenda mu maaso mu ggwanga ngera ebeemulugunya bafaanana abavumye nga gwe ne bw'odda n'ovuma dayirekiti omuntu kaboloboota kasaamirira gwe kiryokke ate munnange Uganda eyammwe era gwe layisinsi y'okuvuma abantu wagijjawa kuba kati olina layisinsi bbiri
oyina na ssatu, oyina ey'obufere, oyina ey'okuvuma, oyina ey'obutemu. Gwe zo license wazijjawa? Oba mmwe mwekka abalina license ezikkirizibwa okuvuma. Omulala bw'ajja n'avuma nti bannange kino na kino ne kino. Oba omulala bw'ajja n'emulugunya nti bannange kino na kino kino. Imagine ku katuuti ke kamu gye buvuddeko wayogerera ku mwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka, sajja kwogerako era sajja kulumba, kubanga ffenna tetukkiririza mu muntu avuma Ssaabasajja Kabaka, ate tetukkiririza na muntu avuma muntu yenna. Era omuntu wajja n'agamba nti bano abantu bavuma, gwe nokolayo omuntu yenna yakuvuma mutwalo omusirenze sigenda kukwanikulako y'ensonga lwaki ono omuvubuka yavuma Ssaabasajja Kabaka bwe wajja n'omwogerako saakugambako nalowooza nti osseemu amagezi, nze nalowooza nti entima esaze ogw'ekibira nti Bujjingo kayogedde ku by'okuvuma abantu, oba osanga naye anaalekera okukozesa olulimi oluvuma abantu. Naye ate dda lunaku bbiri okomyewo okola ekintu kye kimu kye wavunaana omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka ng'oŋŋamba nti mu maaso ga Katonda tewaliwo munene, tewaliwo amaanyi. Kitegeeza beene waaba talina kuvumibwa n'omuntu omulala yenna talina kuvumibwa, naddala ng'ebigambo ebyo byogerera katuuti ka Katonda, kubanga mu maaso g'Omukama Katonda temuliimu big size, temuliimu yekiserense, temuliimu ani. Ffenna tugwa mu ttuluba lyerimu maaso g'Omukama Katonda. Y'ensonga lwaki Abasiraamu bwe ŋŋenda mu muzikiti nga sambadde engatto ne Gaddafi wajja talina kugwambaliramu ngatto, oba ne Gaddafi waaba yagenda ng'ossa teyalina kugwambaliramu ngatto, ne Ssaabasajja Kabaka lwaki addeyo talina kugwambaliramu ngatto, ne mu Ekereziya nze bwe nkusooka okutuuka ne ntuula mu kifo ky'emmaaso n'ojja n'obugombe bw'oluvannyuma ne security eyo, toyina moral authority ensitula mu kifo kya maaso, kubanga mu maaso ga Mukama temuliimu yekiserensi. Kati bwe wavaayo ne weemulugunya ku baana abavuma, oyavuma Ssaabasajja Kabaka, nasanyuka nnyo nagambe enkima keesaze ogw'ekibira, oba osanga okuvuma mu kkanisa eno kuweddemu. Kati kye wavunaana omwana ate naawe ky'oli mu kukola essaawa eno mbuulira njawulo ki wakati w'entegeerayo n'omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka? Njawulo ki wakati w'entegeerayo n'omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka? Akatuuti k'olina okubuulirako ekigambo kya Mukama onywereze Katonda awo, oli mu kukasengulako Katonda, kubanga simanyi Bayibuli weewandiika nti yimirira ku katuuti kange otandike okuwemula abantu, otandike okuvvoola abantu, otandike okukakkanya abantu, otandike okuvuma abantu, n'endiga zikube mu ngalo. Kyali baddokke senga akatuuti ako obadde okwogererako nga mu audience tewali ndiga, kubanga omulimu gw'omusumba gwa kunywereza ndiga mu kkuba eggolokofu erya Mukama Katonda. Naye eri waliyo abantu b'oli mu kuwubya. Ono omukazi gw'obuulirira nti eddya bugonvu nnyo, toyina kuvuma musajja wo. N'ono omusajja gw'obuulirira nti eddya limalwako oyo alinga olujegere nga mugonvu, naye obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaabo, tokubanga mukazi wo oba omusiigidde kifaananyi nti akunyiiza kuba gw'otasobola vuma. Kubanga singa obadde n'amaanyi n'obusobozi ebyo ebivumo nga Nambooze akuli kumpi zibadde mpi. Kibanga muwozi bwe yabulookinga bajja oyo ng'amutwalira amulizoninga out n'amubulookinga, ne ŋŋamba bulooka eno singa amubadde kumpi libadde essasi. Kitegeeza nti waliwo ekintu ky'okola n'endaba obusungu mu ggwe nti singa omuntu oyo akubadde kumpi obadde ogenda kumwamira oluyi. Kakati oyo yaloozi yasi Bujjingo, oba naye wa Nuupu oba si wa Nuupu, nze naawe, kubanga aba Nuupu bagamba be bavuma, aba Nuupu mugamba be baweebula abantu, aba Nuupu mugamba be bakakkanya abantu, naye baabo fubutuka bakisiraga. Mwana mulenzi, Katonda yakuwundira akamwa n'akateekamu emmumbwa y'oluwaluko, owaluka buwalusa ebigambo, owaluka buwalusa ebigambo, owaluka buwalusa ebigambo. I can understand olina obusungu. Kyakyegwa esintu saayiika. Buli muntu alimu ensa, okuggyako abo abatalina nsa be basobola okugamba nti si ggwe yatta Richard. Naye omuntu alimu ensa, omuntu alina omutwe nga Honorable Betty Nambooze akimanyi nti gwe watta omukuumi wo, gwe watta omukadde w'ekkanisa, gwe watta driver wo, gwe watta owa SFC. Naye ate sinze kizibu kyo
oba Nambooze oba omuntu omulala gwe wennyini gwe kizibu ky'okutta ekiso olinga ng'omusamulaayi oli mu kwesalaasala oli mu kwesaanyaawo kakati ate na buli kigambo ky'ofuluma kyongera okukkata wansi mu nnyanga. Kyenvudde nno nkusaba genda mu nsozi osiibe wenenye oddemu yatule bupya obulokozi. Yengeri yokka gy'osobola okuddamu okusembeza Katonda awo e Kanani. Naye kituufu kiri nti awo Katonda yasengukawo oluvannyuma lw'okulaba nti Sitaani awambye ekkanisa. Wale sooka weebuuze, Katonda yakuteeka ebigambo mu kamwa nti vuma abantu. Katonda yakuteeka ebigambo mu kamwa nti Wemula nakulaba Wemula ne kubya Pretty Nicole. Katonda yakuteekamu endowooza nti temula Richard. Katonda yakuteekamu endowooza nti abantu bwe baba battiddwa mu ggwanga gamba nti battirwe ddala paka lwe baddamu amagezi. Katonda bwe yalabanga ekkanisa Sitaani agiwambye n'agisenguka agenda anoonya ekibanja ewalala oba omuntu omulala gwanaawo ekisa kye naye nga ggwe yakikuggyako dda. Awo Sitaani yali mu koopaleetinga si Mukama Katonda. Era lekera okukozesa ekigambo nti kubira Yesu engalo ez'amaanyi we gaba amagezi gazze olwamaze okuvuma omuntu awemudde. Omuntu awemudde n'agamba nti kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Nze Yesu gwe mmanyi gwe wakubanga oluyi n'akyusa ne ku ttama eddala n'okuba. Gwe wavumanga abantu ne bagamba abagoberezi be nti bakuyiikire n'agamba temukikola. Gwe waŋŋoolanga n'atuuka n'okusonyiwa abaamukomerera mu bukkakkamu obungi. Yesu gwe bakubira engalo w'ovumidde abantu. Nze Yesu gwe mmanyi. Takola bw'atyo Kristo omwana wa Katonda. Takola bw'atyo. Yasengukawo ddaawo kaakati olina okugenda osiibe. Olina okuddayo ku nsozi weegayirire. Olina okufukamira oyatule bupya obulokozi otherwise ogenda kunyiigira ensi yonna. Ogenda kunyiigira Bujjingo ensi yonna. Naye nga si ekintu saayiika. So n'olwekyo bw'oba obadde olinawo ne Bobeti Nambooze ajje akwanikule ofunireko comeback. Onale Bobeti Nambooze amaanyi alina matono nnyo tegenkana ga Yesu yazuukiza omwana wa Yayiro eyazuukiza Lazaro. Nambooze takuba mirambo mpiso. Nambooze waba musawo ajjanjaba balamu so si emirambo egyafedde okuggyako ng'agenda gisalamu biwoowoolo.